Byebyo kati byebizibu ebiri mu ogwo omulimu. Kati amanye nti emali ye bagikutte ku URA nti bivaamu bulijjo abadde ayoola. Kati agitwale nti kise to my sister nyongera okutegeeza nti bino bivaamu business. Ejja kugwa ojja kutagala guno omwaka naye oguddako inshallah ojja ku standing up ofuna abagaga abapya. Ku luno nno bayinza okulemesa ab'e Uganda n'ofuna aba Nigeria n'ofuna aba Somalia n'ofuna abanagana lwakuba abanagana bo ojja kuzeeryako ezo ssente bajja zikuwa naye ojja zikolerera kyenyongezo abanagana aba Nigeria mbale mayi ba Nigeria bona ba West Africans they are all the same features aba Cameroon bo bali kwa ostegera aba Cameroon n'aba Sierra Leone kwetonda ola ne bwe weka omutwe gwa gwabaddeko gwabaddeko nga mulane face nga yeye buli kimu nga yeye bambi tasala yagambye mbwe ebyo byali byadda tasala yali awo yakava mu kyalo omuwala munenye empola gwamanyi kye bayita okuva mu kyalo n'akyuka n'alyoka akyuka bw'ati ebyo ebyebiza byabadde byagundi byabadde bya muntu mulala yeye abadde yeye ngenda kulaga obutambi mbuyina ono lwakuba nze ekirungi kye nnina si busharing waxing balina okubanga bamukola kati abeera tya n'akatambi bwe katyo. I can't believe it. Omusajja asobola okugamba wuliriza anti kati sponsor gwe toba nakyakusalawo sponsor akugamba njagala obikuze ompeeza akavideo nze bye byenjagala okitegedde ate nga sponsor kyayogedde tosobola kukyusaamu yadde okitegeera kati bambi era obiraba muwakanyeeko ku mateeka g'aba sponsor era obiraba bibadde bitunga bikyakula bukuzi nga yali yasala baami nga yawakisinga naye nga wali erola nga butandisa okola ki okujja nga obufudde ng'enviiri ennyingi okitegeera byali kino mbadde bannango n'omulenzi alimba nze nalabye omuntu alimba nga musiraamu ono omwana alimba ono bakwata kabakuli ng'omukazi amaze okuzaala ne bamugjamu omusaala si gynecologist bamuyita midwifery naye gwe kankubulire manyi nti ebifaananyi ebyo biri disturbing but I want to believe nti ekyo ekifaananyi ky'omutuli si kya kisitu okusinziira nga wenda bakisitu bwafaanana ate kankubulira omuntu akola ekikyamu bw'amala okukikola ng'agenda eri ng'ayita ne ba bloggers nga abateekako bw'amala okubateekako nga bagamba bannange oyo omuwala mukyafu kati ono bw'abisoma bwatenkera bwakeera okujja okwanalyizinga okuwa opinion ye nga bannaye nze siraba nga muwala mulungi nga mukyafu wekiri sikububa obufaananyi naye wenatuuse wali ku mutuli ate feelings embadde nina zonna ne zifa banaye omuyaya yakwata kamera n'agizoominga bw'ati nendaba omutima gwe nga gukuba bwe guti banaye kiri kyali kibadde futi 10 olina kyotamanyi nze nali neebuuza Adija nti naye omwana Derek mpuliriza olina ekintu kyotamanyi nti omukyala yenna wamukutamiza wooti n'omuteekako kamera ne waaba yafunda atya ne waaba mutono atya kyewalabye omwakisitu kyojja okulaba nedda nze nena gwe nali njitunuzizaamu kakoma kumpi wano bwe kati oyo yali mufunda kakoma kumpi bwe kati kamera yakoma ono teyalina kamera ziri ezimalayo kakati bali eri kamera ze bakozesa omukazi yazaalako bw'amala okuzaala bakwata akabakuli bwe kati bayingizayo omukono ne basenayo omusaala basena batya maama akabakuli ne kayingira n'omukono ne guyingira ne bagusenamu omusaayi paka lwe guggwamu ogusigadde ne bavuga agenda weejigejige sekaziri kakoolo olumo olimba mangu okitegeera nze ebyaddala sisalaba butiti gwe ng'oli mu bikabuutu byo mbone ntwala bwe ngwa ku kyansimbi nga tolina kyoyina okitegeera naye gwe kiri okiraba osobola oga nti kano ono yesuwa masavu munaye waliyo abasajja bwe batyo nayenza abasajja beesinga okumanya abasinga obungi
asobola okulekawo omuwala ng'anyiridde bitya atadde obutiti mu kiwato buli kimu ng'akikoze alaze omubiri n'agenda n'omutwe yeebisse. Ate kisize waliwo abambala obutiti naye ng'olaba empisa ze ali well composed ng'ali okay nga just style nga naye alaba bumunyumya naye ate waliwo ababwambala okwetegaatega biki kati oyo basobola okulekawo. Kati waliwo abwambala yambala n'ateetegaatega. Waliwo ababwambala n'akutamakko buwaati n'obulaba obutiti. Kasitambula oyo gw'oyagala. Nkyankalana. Mpulira nga zivuddeko nga n'omutwe gunnuma. Waliwo abatte babulaga ng'ali okay biki. Waliwo okimanyi nti n'abantu abasinga abeebisa engoye ogenda okumuggyamu engoye nga buli kimu kyolaba ku malaaya okiraba ku oyo omukazi kyolaba ku baana abakazi b'oyita bamalaaya omusimayo yawumula ekundi ayina obutiti nga byonna abirina. Afazaala era kisima era kati nze oyo gwe mbanjagala naye nga tabiraga. Anyway kisoboka osobola obutabiraga naye kati omuntu amanya atya mbobiina anti kati omuntu amanya atya so buli ngeri yonna olina kiraga okitegeera. Nze era ngamba abantu nze ndera nnyo nsobola okulaba omukazi ng'amukama oyo n'abanga yawumula wano ku kkunde wano nekigwa bannaaye era kati yesitayire eriwo eyo ye trend. Nze kati olaba edduuka lyange we liri kumpi n'ekibirige ndaba abakazi ababretype naye olaba omukazi nga bamaze omukolako nga kibirige amaze omukolako nogamba ono singa abadde tazaddemu talina butiti oba buno bunene buno bwawumudde buno mbadde simukwana naye kati nga ndaba ezo essaawa okitegeera ekirungo omukazi yenna ate abantu bwe babikola mu bayita bayaayi kaakati ekituufu kyeki si bayaayi ate osobola omuwasa n'ateera nga talina na buzibu bwonna. Nze kyemmanyi ku bakyala baneeno abatambula eno nga beebisse bw'abeereyo mu nnyumba they always want to look their best. Babeera anerule actually abo munda mu nnyumba exactly they want to look their best. Ayagala buli we yeetunulako mu ndabirwamu ng'alaba alinga kyakulya nga watabu mu nnyumba naye bw'afuluma aportraying another image which is okay. Nga bw'olaba abawala abeebikirira bano oyinza ogamba tebazaala tebabakwata nako naye nga bebasingayo empisa embi bebasingayo ebintu ebibiffe nga mu Africa bitasobola kukola bipota pate beba bikola naye ate nga yafulumye nga wamusanze mu moolu ne bw'omutunako aba yagala kusibe ku poliisi okitegeera. Oli otya webale kujja ku HK Media maze nentuuka simubulimaisisi wali wankyawe era nze natya ne nga abannange naawe abalogo bakututte nga gyendi mpambana nansi naye mugana ng'ofunye ssente njokyeza wano mu kamera mu nfo ate nga ziriwa njokya kati saa zino tetukyakola tuli wano ebintu bibyesiba ndi wano ndi kusaala za Katonda naye bijja kutereera inshallah nze mwese siina muntu asiga kusanyusa mu kantu kano nga Malevu ne Deriki abantu babiri be basinga okunnyumira ye gwompamuddi ekivulu sawa yo nabwogamba nti mujje mbanyumize emboozi nzife tujja tulina kye tutegeka eyo tujja kugamba nga kisawa yonna naye gwe tokola bivulu tobeerako ojja okulenga hijabu biki oyita aba hijabu kati gwoli muka oli musiremu ati ojja gironki ng'ekintu kibeere ky'amaanyi tujja kubeerawo wakikutte lwakuba kati ekintu ky'okolamu kibi ne bali abatali basiraamu muyina ababanoonyeza mmwe bangi kati kyogamba Adija kankubuuza atali musiraamu tasobola kukwana tosobola mumwegomba asobola longa lwaki nyinza omubbako bubbi ssente naye nedde osobola okumukyusa omuntu osobola okumukyusa omuntu akyusa eddiini ng'akuza omutyanga lwaki tobalabanga gye bali naye aba akwagala because of love kati gwe Adija you are capable of influencing someone a man eddiini tenzi nze no I'm capable of influencing a man. Man omugamba nze bw'oba oyagala nkwagale kyuka wallahi ku 10 8 bakyuka ababiri be bagana. Listen, asobola okukyuka essaawa n'akuwasa ne mutuuka eri mu bufumbo n'atakola bya busiraamu. Obusiraamu bwaffe buli very strict. Ebyobusiraamu oba oyagala akola ati. Abalina okusaala, okuyiga eddiini, okuyiga okusoma. Togamba abasajja abasiraamu bonna basaala buli kaseera buli kaseera. Obungi. Ate bw'asaalayo Friday. Nti buli Friday ayina agenda mu muziki. Tekikwa. Kyogamba yasosaala buli lunaku. Yadde. Buli lunaku ne leero emirundi 5. Olunaku. Derike mirundi emeka nga nkulekawo ne gange nze kusaala. Mirundi mingi. Olowooza mba ndi kuki?
naye kyobola abasiraamu babeera na ssente kyobola abasiraamu bagagga tosobola kubeera ng'ofukamirira Katonda buli kaseera emirundi 5 times a day n'ogamba ojja kufa obwavu tekisoboka nsaba mulundi gumu mugundi mu wiiki mu lunaku bwe mba nfuluma ewange kati mukomawo obuzibu mbeera nkooye kati neebaka naye ate bwe mba nsaba ngamba ne bwe naakomawo Katonda musaba nkwebaze nkimanyi nja kukomawo kuba nkwesiga kati mba mwebaza in advance nti nkomyewo nga ndi mulamu kati neebaka naye buli kumakya era kino nkubiriza nnyo abavubuka basabe ne bw'oba nga tewayatula wali ffe mu ddiini yaffe waliwo okwatula Hadija noga nti nze okuva ne leero ndokose sirida mukola ebintu ebibiki kale ekyo kyanjawulo n'oyo ataatudde nti yasobola okutambulira mu layini y'eddiini nga tayatudde okitegeera kati nze ntambulira mu layini y'eddiini yadde saayatula nayatulako nengo agenda mu kyaki ng'ebizibu binsuseeko nengenda mu kyaki nga bangobye kusomera awo ng'ennaku kamoze yange sikyakuwerera fiizi biki kati nemanya akabaddeko okuddamu okumpa ssente naga nti kati ndokose nengamba mama nze mpulira kati ndokose omwoyo omuntu yazze naloose omuntu ng'ayambadde ebitangaala nankyalira saa 9 namama nagamba okakasa nti naloose nze nengambe panze nze mbyepangidde nagamba abadde afaanana atya anti njala baddemu kuba baali muzeeyi agaita sakyaddamu kumpa ki school fees wali okoze eki nali nzanya betting kati ku ssomero kati master tweyisingana naye asiba akapapula kati mba nfuluma bwenti naye nayingira nagamba gwe ate ovudde kusomesa ameka biki nagamba sikusanga ku ssomero nampa exparazone ne bampa exparazone ku ssomero kati bwe ntuuka ewaka muzeeyi ne mugamba ngo bye buzibu ki nga amasani nako obuzibu mbubuzibu ki naako besomera bangamba omwana asiba akapapula azanya betting school fees bwomu abakapapula bakusasule wabonaabona nnyo ku lwakapapula nze kakugule ositegeera nabeera mu depression nga ndi muto depression nze nagitandika dda nga ndi muto kati ekintu kingamba naye gwe omanyi togenda kusoma ebyaddala gamba nti oyatudde gamba nti olokose kuba kati nze famire yange ya ddiini bwoga nti ndokose Katonda yampaga amagezi kati kumakya nga ngamba mama sikumaza ninga mama nakinjagala okugera oyagala kwogera kigwe watulemerera biki ninga mpuliriza nagamba mbulira ngamba mbadde neebase simanyi oba kiki naga kiki ndi mbadde neebase ekintu nga kyambadde ebintu bya white engato za white biki nijjane bamwe ekitangaala anti kati nalaba firimu ya Yesu nekingamba gwe mwana gwe ati weeyo kukyokunywa bannange nange njala ennuma tusooke tulye emmere bannange nze mpulira enjala ndabye eri emmere nate ekyenjala ekyenyoola nnyo yeggwa tugulira siina mbulungi Hadija wallahi sikulimba nakasanvu nze sijja kulya naye ngunjala tesobola kunzita bannaye Derek olina emboozi naye kakati wabuziza ku bantu tetunaba kubabuuza abalungi abatwako HK Media eze Hadija Kigozi assalamu alaikum mwebale kutwa mwebale kusubscribing ayimane Derek ono muganda wange naye maama Derek olemwa Derek ebigenda maaso ku mutimbagano biyitirivu nnyo naye nga tetunabatuuka kunyuziza abawala tusooke tumala okugeyamu ku muganda waffe Malevu Malevu yabadde n'omuwala omuwanvu agoma eri omulangaatira omuwala muwanvu ataddeko akakondo kawanvu Malevu yabadde afa kinenzi ekitegeeza Malevu omukazi ye yamuwasa kubanga buli wobeera ntosobola kwesalirawo ngamba mukazi wanti akakakondo kajja myambala siniika kitegeeza omukazi siggwa amugulira ebintu Malevu yeepikira nnyo naye ajja kufiira miguwa nze namugamba oyo omukazi yali amuleetedde obuzibu atya tewabiraba ku press conference wali ku press conference anti omukazi teyali wuwe yali amusigudde ani yasigula Malevu nze nali awo nalaba firimu nali njala nakukubira ku video call nene nga abajja kugamba ate sponsor ate abadde atya nalaba firimu etali nsasulire tuba tuli awo ate Malevu agamba banaye ne bamukubira mu ngalo banaye mulowooza mwe mumbeereddewo biki basponsa kale mbebazanye naye waliwo omukazi ali behind this trip ambeereddewo mu bubi mu bulungi biki mbadde nsaba mwanjule engalo zona netukuba nakuba emirundi nga 8 naye kati nze ekyammalako enviiri ku mutwe yenga muddugavu ono nze ngani nabyenzijukira ebirala olwaye ngono nga muddugavu biri bye twagenda iye
ngamono nsirika ngamba owa ate kati oba yatulaze katugende n'ekyo ng'amukwata bw'ati ng'amukola ka 360 ng'ani ng'akola bw'ati Malevu ng'akuta omukazi bw'ati 360 n'amukyusa bw'amala omukyusa ne tukuba engalo tuba tuli awo akasajja ne kajja akayina enkoffiira ne kayimya ne keekwata bwe kati ne kafuluma ne kadda ne kaganya bw'okola ki firimu naye tukirekera naye muganda wange Malevu malirayo nja kumalirayo omusajja akajja akagamba akasajja nga kajja nga kagamba gwe okola ki wavudde waka ng'oŋŋamba biki nene ŋŋamba naye abasajja omusajja yabala bakulayi nenze natya omuntu apanga atya tutrip paka okutuuka ku nkomero nga tonamanya nti bannaaye nti waliwo omukazi naye n'oyo omukazi namutya yali mugezi nnyo yali smart nnyo opanga otya n'omusiguze trip paka ku nkomerero ng'oli omusajja tanategeera mbona omusajja yali ali waka n'abalaba anti yalaba ku live kwolwo olunaku lwennyini naye ebiri eby'emabega yali tabimanyi yabalaba ku live kwolwo olunaku lwennyini olwa press conference kale banaye gweteberezaamu engeri gy'olaba bbaawo ng'ali ku live n'omuntu omulala gwomanyi nga gwayanjula bw'akola bw'ati 360 kamera zaali zigenda mukwata ate bamulabe kwekikemya munaye Malevu trip kyovola oba trip kyovola ate yali successful manyi trip ebadde emusse yali emusse Malevu kubanze bwe yavaayo yasibira mu ddwaliro yakola trip omanyi kyali kano nja kayisaawo nga muganda wange tonyiigira naye nze ndowooza trip sizisobola nze nali mmanyi Malevu musajja w'amaanyi nnyo nti bw'ayogera abantu tebaddamu naye nze trip sigisobola yadde wali obadde omanyi nti nno Malevu muntu w'abantu nti musajja w'amaanyi era Malevu ye muntu w'abantu naye mwana abantu tebasiima kubanga Malevu kwolwo olunaku yalinayo show wakamwesu ku Tonic teyali yiye yali ya mukwano gwe bamuyita Maka Pro mukwano gweyo Maka Pro genda nga nkubiranga nga my brother trip yancha kakati Guy we yabalaba nga bali ku live najirawo Guy bwe yabalaba nga ali ku live teyalinda gwosobola okulinda ng'olaye mukazi oba mwanjula bamukolabu 360 can you wait no. You can't wait era kye yakola nange kye yakinandikoze njala mmanyi ani omutuufu yaani nga Malevu bannaaye nga omusajja agamba ani Malevu aliwa Malevu yasooka naye gweka nagamba ate kikyono biki ekigenda mu maaso abantu muleke tulabe biki kamera ne ziyingirawo okajja ne kamubolo ne kasooka kuba omukazi okola ki wano biki omukazi yeekwata bw'ati kati Malevu ng'ayagala kakasa omanye ensonyi ezo biki obadde otwanjulidde omukazi biki Malevu aba avaayo bw'ati ate buzibu biki naye ne bamwoterawo nalaba firimu Malevu okudduka ate kasajja katwe kalina maanyi tasobola kulwana ate kali akavuuko oba kaali kanyalwana oba kaali kasoma taiki Malevu era bwe namukubira bwe twava kweyo presi nangamba omutwe gunnuma omuyaya ankubye oluyi mpuya n'amannyo gannuma n'amannyo gamuluma ogwo lwe bayitanga taxi maxade ndowooza oluyi olutuufu taxi maxade entuufu Malevu ne babiteekayo ku mutimbagano biki nze nali mmanyi kimuwadde etutumu abantu bajja kukola ki tuyimirizeeko essimu eno kati kakayemba kiya sikategeera olabye wekamera mmanyi nze simutegeera oyo Guy seeka sikutegererako ddala ge mazima owaayo omusajja ng'alipula musajja mpi wepwa ngagamba kyebe nga bamutasatasa wandijjukira ku press conference kwaliko bano bakanyama ababeerako ne bataasa Malevu ne bakola ki omusajja ne babimalirize awo bisinagenda nga yekalakasa ne bakakwata ne bakakanyuka ne kakomawo nga kagamba mumumpe akuba munne asinga munne yaba atwala omuki nga bamaze okukakuba ogwasooka nga tekalina confidence nga baga nti asinga okuba munne yatwala omukazi kati ne mubamu enju ebbiri nga waliwo abagamba ate balwana kati abali batagamba balwane ne basinza bano amaanyi naye nga waliwo abalabaga mubaleke beekube asinga amaanyi aba atwala ki atwala omukazi naye era nagamba kyamukolera Malevu kuba mu ngeri yonna kali akasajja kaali kagenda mukola ki kaali kagenda mutta so muganda wange Malevu nkuyozaayoza trip yadde teyabadde successful teyabadde successful ebadde emusse
kubanga Malevu boy wange nze siriddamu nze siriye panka byakugira ki oli kujiwa banaye Mukama Katonda tugenda unyo omuka ale na office ngenda mu bwe agende ka ndeka bannaye babadde batukumyeko omuliro ekikigwe aloga HK Media alowooza n'amalako tajja kusobola ogumidde kaakati mbuulira gwe akatambi kakusanze ewa akatambi kansanze mu buliri akakisitu akashanilips kona kalaba ne muto oyo muto naawe takola na makulu naye tugamba bano ani akola amakulu okisitu kisitu yo talina buzibu naye Adija natidde abakazi nga mubeera n'ebintu ate bitya tewaliyo mudwaliro nga mukyala we azaala gwe kiki kyotegeeza abakazi nga muyina ebintu ate bitya gwe okimanyi nsobola okukwata okugulu kwange kiri ekinnya kye nalabye ekyekinnya teyabadde ye nsobola okukwata okugulu kwange nenfiitingamu bwendi n'ekigere kakati olaba omutwe gw'omwana guyitawo obadde okimanyi kiri ekituli oteekamu okugulu bwoti nekujja bwekuti kuna nekugwerayo osana okuteekamu n'okulala wali oyambaddeko boots labayo kankubuulire banaye nga natidde ekyo tekyabadde kyekyo oyo teyabadde ekisitu kubanga nina kwe nasinziridde okukola kya obutambi okubukompeyaringa nendaba similarities ate eyo video ng'eggwayo ng'omusajja ayogera era oyo olulimi nga Luganda olowooza ddoboozi lyani eryo mubagaga w'omutawuli okitegeera namutegedde sijjamuwogerera wano naye nga wano ayina ssente musajja mugagga nnyo mwe mulaba abantu kukola njala mulaba abantu kukola zibbr mulaba abantu kukola biki ssente ziva wano Kampala abasinga trips just bagenda kuwumula olowooza mugagga kyoyo wali nze mumanyi wamutegedde namutegedde nze nja kukubuulira tewamutegedde nze namutegedde ate tubuulire ebyo omusiraamu okwata ati omuwala naye oyo ayina ssente naye lwakuba ne bw'aba ayina ssente kiyinza omukosaamu kisitu nanyini katambi naye oyo omusajja we yafulumya akakati bakwano ba kisitu be bafulumya obutambi anti nze nawulira mbu kaakati omanyi ku lwaki nateeka password ku simu yange okuva ku Snapchat buli wamu nawe omuwala ekifaananyi ankube n'agenda mu Snapchat yange n'akebera ebifaananyi ebimu nga nina omuntu gwendi naye sooka olinde wawa omuntu akukube nawe omuwala essimu ankube ankwate snap n'agenda mu camera roll n'atandika okukebera ebifaananyi byange nga nina omuntu gwendi naye teyabyeweereza naye just yakebera bukebeesi yakebera kati ngenda okula mpozi nga musikako essimu nangamba labayo bineno bibino bizzeeko mbadde mbijjako ngali mukubiraba bwati kyantuukako nawe ngalaa ne buvidiyo bwange bwonna kyantu so obutambi naye Adija naawe olina obutambi sina jalakulaba kuwadija tujja kubeera naye tosobola ekyo kyogera ku muganda w'omwana gwe oyinza okingamba nze ngamba AI naye mwana kweze kankubulire saakukiriza katambi nze ne weewuba munda bya face bwemuti andi basobola okukwata omutwe ne baguteeka ku ki ku muntu omulala ate bw'oyimirira ne balaba figa AI ebeerera bw'oyimirira nti ono bannaaye Adija kati nze nalabye obutambi bwa kisitu nga sobola wakana nteno sisobola nga yeye wali eri awali omutuli nedda akaako omutuli sike anti uliza nenkomparinga nga alimu waneeno nga ali bwati bamutaddeko omutuli okitegeera ng'ali bwati neŋŋamba yeye naye banayenze kambabuulire osobola okunyiza omuntu nakola ekintu abaana gye bali abalina tekinologi tekisoboka amazima oyinza okuba olina akatambi kamu ne bakuteekako obutambi obulala mukaaga lwaki yafulumidde ku linnya lya kisitu oba feesi lwaki kisitu yabadde alinayo abadde alinayo obubwe naye kati buno obw'omutuli
babutadde mu wafunidde buli gwe lwaki ogamba nti omutule sigugwe ng'ate buli bwe bufulumidde gwe kyekikuwa justification olaba naye omukazi eyabadde afuka omusulo ogwa yero era naye era yabadde yeye abadde yeye nze namulabye naye nga si yeye byali ku different occasions kati gwe tolina research kuba kati gwe oli mukazi biba bikola ki how do they call it okwesitaza be disgusting tosobola they are disturbing naye kati nze omusajja nze mbeera nyumirwa okitegeera nkalaba bwenkaddamu nenkuba obufaananyi naye wenatuuse wali ku motoli ate feeling zembadde nina zonna ne zifa banaye omuyaya kwata kamera n'agizoominga bw'ati nendaba omutima gwe nga gukuba bwe guti banaye kiri kyali kibadde futi 10 oyina kyotamanyi nze nali neebuuza Adija nti naye omwana Derek mpuliriza oyina ekintu kyotamanyi nti omukyala yenna wamukutamiza wooti n'omuteekako kamera ne waaba yafunda atya ne waaba mutono atya kyewalabye omwakisitu kyojja okulaba nedda nze nena gwe nali njitunuzizaamu kakoma kumpi wano bwe kati oyo yali mufunda kakoma kumpi bwe kati kamera yakoma ono teyalina kamera ziri ezimalayo kakati bali eri kamera ze bakozesa omukazi yazaalako bw'amala okuzaala bakwata akabakuli bwe kati bayingizayo omukono ne basenayo omusaayi basena batya maama akabakuli ne kayingira n'omukono ne guyingira ne bagusenamu kaziri kakolo olumo olimba bannango n'omulenzi alimba nze nalabye omuntu alimba nga musiraamu ono omwana alimba ono bakwata akabakuli ng'omukazi amaze okuzaala ne bamugya mu musaayi sijja gynecologist bamuyita midwifery naye gwe kankubuulire manyi nti ebifaananyi ebyo biri disturbing but I want to believe nti kyekifaananyi ky'omutuli si kya kisitu okusinziira nga wenda bakisitu bwafaanana ate kankubulira omuntu akola ekikyamu bw'amala okukikola ng'agenda eri ng'ayita ne bloggers nga abateekako bw'amala okubateekako nga bagamba bannange oyo omuwala mukyafu kati ono bw'abisoma bw'ati enkeera bw'akeera okujja okuanalyzing okuwa opinion ye nga bannaye nze sirabanga muwala mulungi nga mukyafu sikubuukira nange nakirabye nga naye kaakati nze kye nalaba kisitu kye yakoze kwe kuwandika mbuno yeetonda mbu nentondedde famire yange mbu biki anyway bannange anti kati era abadde ayina kwetonda olaba ne bweweekaza omutwe gwe gwabaddeko gwabaddeko nga mulaane feesi nga yeye buli kimu nga yeye bambi tasala yagambye mbu ebyo byali byadda tasala yali awo yakava mu kyalo omuwala munenye empola gwamanyi kye bayita okuva mu kyalo n'akyuka n'alyoka akyuka bw'ati ebyo ebyebiza byabadde byagundi byabadde bya muntu mulala yeye abadde yeye ngenda kulaga obutambi mbuyina wano lwakubanze ekirungi kyenina simusharing waxing balina okuba nga bamukola kati abeera tya n'akatambi bwe katyo I can't believe it. Omusajja asobola okugamba wuliriza anti kati sponsor gwe toba nakyakusalawo sponsor akugamba njagala obikuze ompeereza akavidenze ebyo byenjagala okitegedde ate nga sponsor kyayogedde tosobola kukyusaamu yadde okitegeera kati bambi era obiraba muwakanyeeko ku mateeka g'aba sponsor era obiraba bibadde bitunga bikyakula bukuzi nga yali yasala baami nga yawakisinga naye nga wali era olanga butandisa okola ki okujja nga obufudde ng'enviiri ennyingi okitegeera byaliko naye ng'olaba bito mwezi gumu mwezi gumu omanyi gye bibeera biko mwezi gumu biri nabirabye nga gubadde mwezi gumu bibeera bingi okitegeera so basponsor omwezi gumu bisobola okwenkana ezo enviiri bana sponsor omuntu omufiirako nnyo yadde oba omusponsaringa mugambe ebintu nga bikolebwa waliwo akatambi kosobola osindikira omuntu kati ola akatambi ka Gloria Bogi nga yenyolanyola bw'ati biki kutosobola ogamba kitegeerekeka naye akakatambi bannaye n'omugamba kola bw'oti kubanga akatambi kazannya sekendi 4 nga tewali kikolebwa just oli ali mumutunuzayo kamera
nga bwazoominga nga bwazza which means ne yali akunamya oyo yali akimanyi nti bali mumukola ki bali mumukwata ki video okitegeera eddakiika kuba kati nze bwonga akola bwoti nena nga tewali kikolebwa ngamba buzibu ki nimanya ntunde emabega ono ali mu kukola ki okitegeera kakati ati olina kyotamanyi nti bano abawala bakubwa yali akubiddwa asooka kukubwa okukola ekintu bwekiti asobola okuba nga bagenda nga yali akubiddwa kati ng'ebyo byonna ebyaliwo tebimulya nga talina biinaamu buzibu nga mu kiseera ekyo ayinza okuba yali abiraba naye nga talina control nsonga yali atamidde kati ogenda okera ku makya omuyaya omugamba nti bwekiti ne bwekinaga ebintu nabisiimudde tebikyalimu namusimu oluusi n'abihaidinga webale nnyo n'obinoonya nga tobiraba webale nnyo naye kaakati obalaba abo abaana beekolako betrayo oyinza okwesanga nga baagala abasajja be bamu abawala nga bana oli n'agenda mu ssimu y'omusajja n'abijjamu ono n'ayita mugagga oli n'ayita kati beefunako obujja era olabye ne bapresenters bangi nnyo nga batabuse lwa nsonga za kubeera n'abagagga ab'enjawulo nga babakwanye okitegeera kati omuntu asobola okufunako obujja kankubulireze kukaye mukwano gwange yakwatako ku ssimu yange n'atandika okukebera mu kamera rooli yange nga ayagala kulaba biri mu kamera yange mu dakika bbiri akola atya ayinza okukubaza lwonna lwanaakubaza n'abyesindikira tewalaba waneeno saga z'aba best friends nga tuli waneeno last week we beerecordinga okitegeera olina exportinga chat yo yonna n'agiza kuli n'asula ku prep ng'agiyitamu alabe mumwogerako ki okitegeera so byonna bisoboka nze ndabira ddala nga kisitubalayika ndowooza bamukwata off guard ndowooza bamukwata off guard engeri gye bakubwa mugendeyo muzi house party oba oli awo ne banywa zisiroko biki banywedde zibbereya zaabwe zicupa ez'amaanyi nga yakukola ebintu ye nga kwali nga gwe toliiko naye bambi bamwonodde bizinesi ye bambi bizinesi ye bagikubye waliyo abasajja abaagala ekyo kyali sikulimba waba nimbye bw'aba abadde ayingiza miliyoni 10 omwezi agenda yingiza emitwalo 5 kizibu kankubuulire waliwo abantu abaagala ebintu ebiri crazy ebiri data ng'ebyo kisitu byali kati oyo yali abimukola ate ye nga bwatyo bwali kyali ki ate nno oyinza okwesanga ng'ebeera na saako ng'ebeera na saako nga batambulira omwo bwakumala ng'akusindikira oli bwakumala naye banaye tukole nnyo ssente alijja kola nnyo ssente bakulya shoprite kyekiriwo ekyo oyo yamanyi akakota ye shoprite nga bonna bagagga ndowooza babeera ne gurupu zaabwe biki n'agamba kiwooma ate yo kisitu bannaye nalabye nga kipiisu naye gubadde musulu gubadde musulu tesobola bbanga olimu ebyo ebintu omusulo ne gukuluma kisitu kizibu tebapiisuula abaganda ani akusesa oyo yali muganda wedda yali abulamu kasukaali jukira omuganda wedda tewabeeranga sukaali tewali nnyama nga buli kimu kiri natural naye kati ebirimu sukaali ebirimu pan fried chicken kizibu nnyo okupiisuula seeka tokisusa abaganda bapiisuula kankubuulire kankubuliro gwe teguba musulo nze nalabye ng'omusulo omusulo tegukusiibwa gwe bafukira ogwa yero omusulo ne bwogwekaka tegujja jjukira waleeta omusulo walala naye naawaleeta walala babeera n'obubadde agamba eno vidiyo bwe sitafuka musulo tempa ssente babeera n'obubadde nze nawulidde ebintu bingi kukoyo omuwala lwakuba sijja kwogera nnyo simumanyi nnyo sijja kulimba tosobola kusharinga nange sawa kusharinga tekiba kiri kuba oba tomanyi kati kirabika abadde amuyinako akantu kati n'agikozesa nga chance era namulabye nga buli comment section ddala beeryamu webibanga bituufu simanyi oba bituufu webibanga bituufu nga beeryamu kyekanduza abagaga kisitu bamugula nnyo nawe ne kati bakwano be bayagadde bamusuule era bamusudde ezo business hazards bibaamu
era bibaamu era kimanya n'okigumira. Ebizibu ebibeera mu bizinensi byebyo kati byebizibu ebirimu ogwo omulimu. Kati amanye nti emaali ye baagikutte ku URA nti bivaamu bulijjo abadde ayoola. Kati agitwale nti kisitu my sister nyongera okutegeeza nti bino bibaamu mu bizinesi. Ejja kugwa ojja kutagala guno omwaka naye oguddako inshallah ojja kustandinga up ofuna abagaga abapya. Ku luno nno bayinza okulemesa ab'e Uganda n'ofuna aba Nigeria n'ofuna aba Somalia n'ofuna abanagana lwakuba abanagana bo ojja kuzeeryako ezo ssente bajja zikuwa naye ojja zikolerera bona ba West Africans they are all the same features aba Cameroon bo baliko ostegeera aba Cameroon n'aba Sierra Leone bo at this they ate abanagana bo bakyamu gundi tuli mu gundi mu show aha gwe aba ayinza okulemererwa n'afuna Omumerika so agume akitwale nti business yakyankalanyemu for a short period of time ate yeetereze obudde buno bwali mu depression abukozese okwetereza bwabanga ddala akimanyi yeye mu katambi yeye naye abutereze amanye nti abulala bwe buli fuluma at least abeere omufunda amanye nti wano nasobya nedda wano nasobya ne bankwata kino nga ndi bwe nti naye kati ku luno we baddamu okunkwata njabba kuba challenge fe tuliwo okwogera tujja kwogera era abasajja bye babagamba gwembu soko mumalirizo nti my sister era nyongera okutegeeza nti guma we are together in this era mwabasaasanya obutambi mbavumirira emirundi n'emirundi temuddamu you can imagine omuwala muno omukazi muno yali mu kusaasanya yakubye screenshot eri hall of fame kati jasaasanya ku mitimbagano ne tekikkirizibwa kibi nnyo era nkivumirira nze nganze mukwano gwa Kisitu era nyongera okutegeeza ebigambo bino nti Kisitu guma we are in this together era ngenda bwe nva wano ku show ngenda kusindikira ka message ako kugumya kala nyongera okugumya ne business adija naye kanjogere business nze manza amanyi gampede my sister mbadde simanyi nti oliwo otyo naye kiri ekiwala kyo kyalagawo ekyekyengera kyalina bumufunza ate nawe yabagamba bikola bakiyitanga batya neerabiro baye kiri ekyali kirina mukamalevu era ngenda kusharinga enamba ya Trisha ekyengera ebyo ebintu abiina oba Sabrina nabyo abikola Sabrina tabikola simanyi Sabrina ndaba alina naye nze mmanyi Glamour Aesthetics engeri gy'alinamu kasente Kisitu agende ku Glamour ekkubayo empiso munda n'otandika okukendeera n'ofunda bakubayo akayiso so bubaka bwange Hadija tuli ku pressure nze ng'abateekako Magnify kyeki ku gundi ku kamera neegeza ekintu banaye natidde abantu mulina ebibugina bwe biba nga byebibugina Kisitu muganda wange oyimiridde amaze kaakati kankubuulira ebigambo bino nti buli muntu alinako obulamu bwakoze in private lwakuba nti ye tebunaba obubwe kukola ki kuvaayo naye olunaku we lunaatuuka my sister bwepatwa tujja kulaba it is just a matter of time nensaba nnyo obuwe obuleme kufuluma nze siina naye toyina nkimanyi tasobola kukikola ekyo toli ku pressure ya ssente nze siina bambi toli ku pressure ya ssente nze akatono kenkola kammala kasitandya nensasula wensula nenfisaamu ezintwala awutu kakati njayanira kiddala mu nsi muno gye tugenda okuleka enkya abantu bali over ambitious omuntu ayagala abeere ku Maldives era nkyagiriire Kenya Mombasa biki oluusi bye bayitamu abo abantu ekivuga nakugamba waneno nti seegomba nze seegomba Hadija kubamba simanyi omuntu sente azifunya atya okitegeera abo abawala babeera mu depression alaga kifaananyi kirala eri alaga kifaananyi kirala alina ebintu byakola okitegeera andi kati kabasajja be n'abasajja bino bye babalimba mbu bebi nkubira ekifaananyi buli wembeera ewaka nenkulabako lwaki tebasindika mu view once zajja ate sponsor aba agambye ateekako tulu ka message naga bebi mpeereza njagala mu embeera ewaka wano nga buli kiseera wenkulabako nkola ki
Linamu dola zange 2,000 soko nkole kino noga 2,000 zize milioni 8. Noga katieze 2,000 njagendako out kweno Saturday. Njangalanye ebbala. Nenga nyongero bategeeza abawala abali eyo bannaye osobola okikola naye manya nti at any time n'abalala tujja kukiraba ndowooza mulabye okitegeera. So n'ekirala mwesige emikwano emitono mwabasharinga omukwano gwange kwata essimu tojja kumanya kwata essimu mubeere private, try as best as you can. Mukwano gwasobola n'okugira nze kyovola buli wamu waliwo ate face ID. Naye nze waliwo yaŋŋambye. Era bw'oba tolina face ID, you cannot log in my TikTok, you cannot check my Snapchat, my pictures. Ate wewa hackinga mu simu yo. Tosobola. Hackinga batya. Kati nga bano ababbi b'okumutaasa. Abahaka babeera mu kategoriza account bazibba bati. Account z'abantu. Anti oli akubuuza ebibuuzo nga bisatu biki bikinoonyiga mulingita ngewedde. Nga buli kimu he can access everything. Okitegeera. So okwerinda mubeere nnyo private, try as much as you can to be so private. Private life yo bw'oba omanyi nti sente nzija mu eno engeri ate ng'okimanyi mu bantu si nnungi mu bantu, weerinde bannaaye. Okitegeera. Mwerinde mwekuume, my sisters out there. Mwe bakadaama mwe abakadaama balina omuyimo nga mwagala nnyo okuweereza ebifa. Oli ne bw'aba takusabye nze nfuna nnyo bakadaama. Nkuteereko ka viewers. Olimba naawe. Tonteerako. Essimu yange bakebera nnyo essimu yange. Ndako naawe. Nga kadama nga kugaba kankuteereko ka viewers nga tokamusabye. Nga sekamusabye nze nzifuna nnyo ezo message. Nkuteereko mbadde wano ne mbuliri n'akava kukola. Nti abadde oteesa oti ankukola ti olina mukwano gw'agamba nti aneda njala kuteerako ka viewers. Olabe nga bwe ndi musava. Ne bw'obeera musava sijja kulya kubanga oli wala. Ffe twagala bya kumpimpi wano. Gwe mmanyi nti nja kukwatako ka booda. Nvugeyo ka booda. Dakiika emu nga nakutuuseeko. So bannaaye, you can maintain that long distance relationship. Nga tosindisa ebitundu byo by'ekyalo. Ate muba munaabeerawo mutya. Mpozi ekyo bw'oŋŋamba nti gwe mulimu. Muba munaabeerawo mutya mu long distance. Patience pains but it pays. You can wait. Long distance mugiveeko kambabuuli. You can wait. Kuba long distance toyina bw'ogibeeramu. Okitegeera. So nze bye byange nga temukoze sexy wa bottom. Owa imo. Kyokka ekisajja bwe kirekoodinga bannaye mulekerawo n'okkubira abantu obuvidiyo kuba bannaye ennaku zino buli muntu arekodinga kuno omulepeze ntandise n'okugutya. Ntya otya n'okwogera ekyama. Otya n'ogendako n'omuntu kaddeeti muba muyimiridde wali n'omuntu nga babakwata na vidiyo nga bagamba wuno yayingizaamu. Naye ebyo bibaamu mu bulamu. You have to live life with it. Omanye nti that is part of life. Bye bitambuza ki era nze sijja kwewuunya nga mbulabye obubwadija njagamba yali mulaafu which is okay. Mpasi nga bwenkalanga nti obadde oyambadde ne kati kino ekikumba nkirabye bwenkalanga obadde mu t-shirt nga mala tetwakava ku seeti ako kakapya nengadde gy'olimba naye obwedda people have their past. Munaye byetaaga abo abalina emibiri emirungi naye kati ng'olyawo omukazi wattu omubiri gukulyawo nagalaale oba oneekwata otya akafaananyi. So bwetyo embeera kuguma ekiba kize oba onaakikolera kyadiji kati buli omu wanaayita kijja mukosaamu kuba ebyo ebintu si birungi. Abantu babadde bamuwa ekitiibwa ku kyalo kati waliwo ow'ekyalo nga tayagala kumanya nti oba byedda waliwo anti we waliwo basisita be waliwo baganda be saawa zino balaba buli ateekako tiktok banaye ekisito omutuli banaye omutuli nze ntaddeko tiktok kumanja natidde n'okutya nga 2 3 omutuli 4 omutuli. Abannayuganda just kisitu ndowooza tebamwagala bwakazi. Nsitu tebamwagala kati ani gwe gosolo kyawa kisitu kiwala kirungi ndowooza atuuse batuuse. Wangi abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebaleka subscribe nga ngenda kuba basibula olunaku leero mbadde ne Derrick Phones munoonyeeko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga atunda amasimu amalungi agaliko zi iPhone 17 zonna empya n'enkadde yaziyina. Neyanza nnyo bakwano. Assalamu alaikum.